Lewa feruga nti ajaliyeku. Ajaliyeku. Yena ajaliyeku. Omukulembeze ajja kusolovinga bizibu. So ffe tulina unemployment mu Uganda. Kati bwe tutuuka ojjogerako nga tulonda ani agenda tukulembera tugiveemu ng'abali unemployed bajja beerondamu omuntu nti yaba tukulembera. Yalema okusolovinga eyiye. All right, kale. Ikoze kunsekerera kubanga ebintu byo. Kasi agenda kunemeza. Abatana bakutandika. Era ne leero noga nti nze nkusesa. Gonze sagasi. Kati okwo kunsekerera. Tokyaseka busesi. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okuseka n'okusekerera. Sikusekera ebintu kasi. Kale tuli ku SML News nga bulijjo kwaliza nnyo ddala mu budde bwaffe buno obwakojja kojjange ddala Moses Kaswante omubaka wa Parliament omuwummuze ate omulimu w'emmwanyi Kayingo ate kuyita linnya gye twabiraba omuntu omuwombo w'abafere omusajja wandika juzi ku mukoto nagandika Kasiba nti tamanyi bumanyi abafere ye yennyini ye mufere. Kati abantu kiri kyenna oli omusajja yampereza ssente omufere eyampereza emitwalo 7 waliwo abagamba nti ate nange namukola ki yamufera naye akati mu bulamu obwa bulijjo omuntu bw'akutega omugwa n'ogwetegulula naye ogumuteza ne gukwata ye. Kati oyo kye nakola omugwa gwe yali anteze saakoma gwetegulula naye nagumutega ne gumukuba ogugwe gwennyini. Script eyo tebangako yange simanyi script z'abafere ngwamu ngwe ng'ate bafera obaluddemu. So omugwagwe gwe gwamukuba abantu ekyanewunyisizza ku programu zino abantu bulijjo basirise nga batya oba okwogera ku bafere naye abantu bukyatutandika buli omwanga nti musajja ayogere nange ne bwempita nadde kati badde eggulo nagenze mu katale okugula kanyama n'abakyala b'akatale nga banga naffe bulijjo batufeera weebale tuzuukusa tekagamba kanyama Kasiba nti olina ssente kweyisa bwolina se kanyama nze nyama kanyama kati ewange ennyama tefuukanga nnyama kaba kanyama kalwa buwoomi anti tukalaba naffe tulaba kundaba ku ki ennyama mugenyi ewammwe ewe wa Kasiba ewange ennyama kabe kanyama bwe ngenda okukagula kaba kanyama kati olwo ewange ewuwo si mugenyi mwana waawo bangamba wagwa mu bintu ate nze mmanyi nikyeneewuunya abantu boogera ewange ennyama kanyama ewuwo mwana wa waka. Omwami George Williams Magera abeera mu America. Yes. President w'ekibiina kya PPP. Oh yes. Nekisagala kikuliriza. Kozi mwami Gayira ye chairman waakyo. Bwe bagamba nti oli president chairman. Naye ennaku ezo nawulira nga waliwo engeri y'okusikagana omuguwa. Ebyo ate bibulamu. Ng'abamu bagamba nti Gayira ye president oli sibitegeera. Ninga. Chairman kati oli ebyo ate bonontwalayo. Tujja manyi gwe bwoto twatandika tubuuza ku bantu. Kati mpita tugende maaso n'okubabuuza. Naye nga chairman ye Saddam Gayira kati ndoza mwami Magera ye president wacho. Anyway, what was the point? Yali ngamba musajja Muganda bamuzaala Luweero. Musajja wa mpisa nnyo ayagala eggwanga lye obuzibu okabwe nalabye nti ayina engeri gy'aleetamu ensonga ng'alinga naye ayagala oba okgezaako oba okukolera ddala ayagala kubeera ku senta yaki senta y'eggwanga wali ku webityo bw'aba alina ebisaanyizo ekisaanyizo kya wano ekisooka A-level OETC equivalent eky'emyaka kyavaawo wansi ne waggulu ekirala ddembe lye omuntu yenna alina ebisaanyizo eggwanga lino lirina vacumu y'obukulembeze
Really? Vacuum. Uganda ina ekituli mu ekyobukulembeze ate kinene era abantu bannanga abalina ebisaanyizo n'obusobozi amanyi mwe mbala bisaanyizo ebiri mu mateeka naye obusobozi tebabuteeka mu mateeka buli ajja n'aleetera 6 gaga nti mumpe obubaka bwa parliament mumpe obwa chairman bwa district ebyo bisaanyizo bya mateeka tebiraga busobozi ate abantu bawano tebakebera busobozi era senga ate tewaaliwo bisaanyizo bya mateeka n'abatali bantu baali ewandisiza ne bakwata ebifo kuba wano mu Uganda n'ekituli ky'obulonzi nakyo weekiri simanyi oyagala tugende no wetuli tetunagenda wano mu Uganda waliwo n'ekituli ky'obulonzi kikyotegeeza n'abalonzi beetaaga ebisaanyizo ensi eneekula nze kasiba nte mu bulonzi nina gwe sirina kwenkana naye nti naye alina akalulu kalamba nange nakalamba naawe ebyetaago tulina byanjawulo obanga aga nti waliwo abasaanidde okulonda America ekyo mukitya kukyogera kuba mwagala okusanyusa buli muntu America eggwanga lye tusinga okwegomba bwe lyali lifuna obwetwaze lyateekawo segregation mu mateeka ekigambo segregation kyafuuka luvannyuma okuba nti kibi segregation lilo mu ssemateeka ya America ne bajjamu ebiti by'abantu ebi nga tebina kulonda naye nga binansi basookera ku kyamuddugavu omanye ekyamuggisaamu nga omuddugavu talonda nga talonda teyesimbawo talonda teyesimbawo byombi tayingira mu byabufuzi ensonga yagamba nga ayagala kudda bajjajjabe gye baava ne bagamba ali mu transit tasalirawo wano muntu yenna paka omuddugavu lwe yasuula ekigambo ky'okuba nti adda bajjajjabe gye baava ekyo twaga nti ndi Mukambala nja kudda mu kyalo kati mu Kampala tolonderamu oba olina gy'ogenda abantu bali wano mu Kampala nga bw'obala abasulamu n'abalinamu amayumba talina siteeke talinaamu omuntu atali mupangisa mu Kampala oba atali Land Road ate bujjako abo ababiri olaba ebitundu 7 ku 10 nga tebirina we bigwa si muyizi si mupangisa si Land Road naye asalirawo abantu b'ekitundu si musuubuzi ne bwaba musuubuzi aba agenda interest z'omusuubuzi tezigenda kukolebwako local government eyo gyalonda naye abantu abakwatibwako omutuuze sobola okubanga mupangisa for as long as mutuuze n'abalinamu economic interest be ba Land Road abo kyekisaanyizo kyali badde kikulu eky'ekitundu mu bibuga okusalawo obukulembeze bwakyo naye wano gende nakawojjeko abayizi bateeke bokka oteekewo ba Land Road ojjeko n'abapangisa jja kulaba ekitundu ekisigaddewo nga kisinga bano obungi kyekibasalirawo kyo ne kigenda ne bwe bagamba bulina entondo muwuliranga ababavuma abantu abasalirawo mu gundi so mu America basooka ne bajjako omuddugavu ali mu transit oli mu lugendo oyagala we yayaana kudda gye saawa yonna ali awo ate lwaki osalirawo ze agenda okubeerawo yayimba nti njagala kudda mu kibuga kati oyo mugamba oti America first nga ye agamba jajja aba yava Gabon gyenzira oba yava Uganda gyenzira talina kulonda fone mu Uganda bayinza tugamba nti n'abali wano nga baddayo waabwe balifuji balonda so for as long as okyalina status gy'obala nti nzirayo nga kino kiteredde tulina kusalirawo bano bantu nolwekyo mu bibuga nga Kampala ba Land Road balina okusookebwako ne baweebwa eddembe balinamu economic interest kati n'abapangisa ku nnyumba zaabwe gwe omulala ave Wakiso n'ojja wano ku bwe buti ssaawa 12 n'oddayo olina awalala gy'olowooleza oli mutuufu kubanga mu njogera y'ekiyaye baga nti bwe giwunya enyonga bwe giwunya tegikussa ovaawo naye ebyo balinga ne bwe giwunya gimusangawo kakati n'olwekyo okkiriziganya nange nti America yali ntuufu ku ekyo yali ntuufu ekyo kimu yasooka ku baddugavu ne baga muli mu transit temugenda tusalirawo abaddugavu bamala ku droppinga ekyo olwaleero ne they are black Americans muddugavu waawano yes luli balina engombo nga bagita back to our roots gye bakozesa badimandinga kubazaayo gye basibuka eyalakedubbe agijeeyo to my roots bwe bamala abaddugavu amanyi bwe bakwata bakyala abakyala mu America baamala ebbanga eriweze emyaka 30 n'okusoba nga tebalonda wadde okwetaba mu byobufuzi byonna tebalondebwa tebalonda abakyala bali emotional tuli wano bantu babiri tawuliriza akaani asobola wa president agamba muyange ekyo
kafeesi kaakyo kalungi n'alonda Muyanga kirabika bulungi n'aleka Kasirye nti president bakironda ewaffe ekyo kyogedde so abakyala bali mo on emotionals njogera ku America they were then paka America lwe bateekawo kye bayita women emancipation to emancipate omukyala okulowooza nga bw'alina okulowooza nga tali emotional olwaleero abakyala beesimbye ku bwa president batayitamu naye ng'olaba yasinga awangudde abalonzi kali kakyalimu ate ebbaaka obukyala ne mu Bayibuli nno ssebo tulowooza nti kitandikira ku America okuggyako ng'afe abakristaayo tukkiriza ku bitaliiyo Yesu yaliisa abantu 10,000 abaabala tebalina kubala baana na bakyala nga tebalinaawo kyebabetaaza Bayibuli si bwegamba oli mukristaayo Yesu yaliisa abantu 13,000 malayo vaazi nga bwegamba simanyi weeri singa yaliisa abantu 10,000 nandigisomye nga tekuli bakyala na baana meaning nti abakyala mu Bayibuli baali tebakwalifyinga na kubalwa okulya obuli tebaabalwa so yabala 10,000 temwali bakyala n'abaana ddayo osome so omumerika okujja abakyala mu kulonda ate ku lwa Yesu baabajja naye okulya baalya okulya baalya kasozi wange philosopher ate okunoonya ebintu Bayibuli kyeyogera program ajiwulira Jesus feeds what multitudes yes okay tugenga maaso kati ab'okusatu America be yajjamu batalina mirimu the unemployed tulina issues to put across nato butalina muti tebuli permanent yes therefore kati mu kulonda okujja kuba kwa myaka ena bwe kukusanga ng'olina bagita not income generating activity naye ekintu kyonna ekikuleetera omulimu nga you are not ekikuleetera sente mu nsawo nga you are not dependent lwaki mu kulonda mbaamu issues eziri economic gwatalina mulimu gundi vezebyenfuna kiki kye bayita economy gwanga balita economy bategeeza ki okimanyi tulina bye tukola nga tebiri mu economy yes true omuntu ali waffe mayungwe ng'alimira kulya tandagenda mu economy si bwe kiri yes n'atafuna sente n'olwekyo tali mu economy so baali balonda political economy yeeronda kati gwatanna bakufuna tulina kakwate ku sente za gwanga ate ng'ebyenfuna bikulu era tulina argument gyojja kukoleramu abantu bagamba nti batwongeze omusaala bano baganda edda mufyo kyotwongeza baziteeke ku nguudo enguudo zo tujja kukolerako ebintu byaffe tubadde tutwalako amafuta mangi kakati gwe tolinaako mulimu so lwaki naye tebaabalekaayo gwe weerwaneko baalwanyisa unemployment such that at a particular moment in time nga buli omu alina asobola okulonda nga tewali unemployment ne balwanyisa omukyalo okuba emotional n'ensonga ezaali zibalemesa at a particular moment in time abakyala ne babeera emancipated so was the black Americans olwaleero omumerika omuga nti omujja Uganda ntuuse ku nsonga gy'ogambye ekitabo kiri Matayo essula 14 olunyo lwa 13 n'olwa 21 toyagala ddiini naye olusembayo mumanyi ekiriwo they all ate and were satisfied bonna baalya ne bakuta and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over abayigirizwa ne balonda ebibbo 12 ebyali bisigadde ebyobukunkumuka olusemba the number of those who ate was about 5,000 men besides the women and children kivunule mu Luganda abaalya bawera ddala abasajja 5,000 nga tobaze baana n'abakyala so Bayibuli esosola mu bakyala oba tebasosola awebe basosodde kati nno babasosolanga n'okulya balidde naye okubala obubazi tebababaze sigamba nti tugenda kuliisaako bakyala okulya baalya yes n'Amerika naye mu kubala balidde Amerika we yayitangamu okubeera president nga yakulembera abakyala n'abaami naye nga abakyala tebasalawo lwaki beyadi kino kye tuyita women emancipation bw'oba okyakina mu Uganda oba otegeeza nti abakyala tebannaba kuba emancipated kubanga abakyala betuwawana nabo ffe tubakwata ne tubawo bwa minisita tuga nti abakyala bali emancipated yabawadde yataddewo kituufu n'olwekyo tebali eyabubawadde yali emancipated nabo kamba yes n'okwata n'omu obwa vice president n'oga nti abakyala tuba emancipated nze no eyabawadde yali emancipated okutuusa nga bo
eyabawadde yalina an emancipated mind bo akulaga nti tebannaba kubanga asitula busituzi n'akola ki. So mwana baby bw'omuteeka ku suwaani y'emmere togaa nti asajja ku dda alya suwaani guugi mutaddeko era tajja kulyako half. So the point is mu Uganda siga nti tulina kopa bisaanyizo bya America. Ensi tesobola kula ng'ekitundu ekimu okisanga ng'abatamiivu bawaddanga abasembayo be basalawo anaabeera MP. Era mmanyi ebitundu bibiri bye neesimbawo okwo. Empumudde wano ejjinja n'ebula Mwojo ewaffe be basalawo kati baba bagunywa nga mumala okubasa muyango oyo tagola mwenga yo mumuleka abo ate bano ne babawuliriza bo ne basalawo alina okuyitawo bwe mumala ne muga nti lwaki ono tayogerera basomesa lwaki ono tayogerera basawo basome mu baabo wadde omukisa basalewo abalina obbogerera until when ebizibu by'eggwanga abakozi ba government for example abali obubi basomesa buli sub county mu police ya government erina okubaamu secondary school primary eri kumiruka. If you went by that buli sub county erimu abakozi ba government abatakka wansi wa 50 nga basomesa bw'obalaba secondary ne primary. That's if you were to make sure every sub county has a secondary school. That's true. Do they have a chance to make a choice on who becomes their MP? No, they don't. One of the reasons being nti abasomesa mbasomesa mu kyalo ekyo nga si boomu. Kati bateeke nga boomu. Waliwo laale gy'osobola okuba abasomesa ne babawo omukisa boogere? Tebasobola. Naye omutamiivu ayinza okuwanika omukono n'atayogera? Alina okwogera. Kati who influences the choice? Amanga ono alina issues golowooza nti yeetaaga gavumenti omufaako n'ono atalina. So abantu betukulembeza tebalina kituviiriddemu okuba mu campaign naddala zino eziwedde. Fe abaatandika ebyobufuzi mu 1996 mu campaign ng'olistinga abagundiivu mu bukulembeze mu byobufuzi b'ogenda okujja nabo okusaba abantu mandate. Olwaleero listinga bayimbi. And you think we are going back forward? Laale etaliiko bayimbi tebaako bazze kusalawo ani gwe balina kulonda. 96, 2001, 2006 ng'oyogera onalebo gundi ebikonge bya DP byonna ngenda kuyita nabyo n'obisoma ne babiwulira ne bagaa tugendeeyo tuwulirize. Kati buli muyimbi ne bakomediani b'oyogera tebayogera bakulembe bannabyabufuzi bagenda kubaako. So in Uganda ani kati influencing a choice of leaders. Twakiyagala okumala mu amaanyi. I tell you. How have we gotten there? No, I remember. So nimba. No, nange bwe nalanga rally yange ebula Mwojo. Nayita Nandamafaabi. Yes. Elias Lukwago. Abanene. Be baaliyo. That was the day. Naye bw'oza nawangula. Tosobola. Kati ekiseera ekyo ganti bakasiba ngenda kuba nabo kyaggwa. Saagala kumenya mannya g'abayimbi. You mention them. Bw'otabale oli yalese amekanti bataano tugendeyo kati yalina amakulu. Kiki nti oyo yakutte ground kuba bayimbi. Enseno bw'eteega gambuleko bigisuula mu buzibu ne balowooza nti there is a problem etali yaabwe. Nga gwe mulonzi akusikiriza okulonda yagenda okukulembera. Ndongo. We are off the track. We are miles away from the truth. Ate tunaagenda okuva eyo nga tekikyasoboka. In fact abayimbi if they can appear ku platform ne bayimba ne bakuwagira kyetugezaako okukola abayimbi bennyini beenonere obukulembeze babwetwalire nga qualification kubanga omanyi bebabulina beba influencing abayimbi balina mandate esinga ey'omusomesa abayimbi balina mandate esinga eya dokita abayimbi balina mandate esinga eya lawyer mu kusalawo ani atufuga bebasalawo kati. No, you are right. Era kati ku budget ya buli campaign buli MP anoonya budget esingako y'abayimbi teri wa byabufuzi asobola muga nti nga bompita ebula Mwojo mpereza amafuta ag'emitwalo 10 n'agamuwa naye omuyimbi asaba kakadde kagenda tannasitula and a candidate would make sure that he gets it a day before. So Uganda you cannot end that now because kati nekubwa president yes ojukira nga Dr. Besigye did not believe in bayimbi era abayimbi abasinga okuba bali batya okujja ku opposition tebamuyimbira twagenda okuwunzika nga naye afunye yamuyimbira toka kwa barabara. Exactly.
naye nga ate naye yamujja mu batali bayimbi, was never an artist. Yalina love eri dokita nga muwagizi naga nti abayimbi bano nga batajja nze kanyimbe y'oluyimba olwaffe abawagizi. Yafuuka muyimbi lwekyo. Toka kwa barabara teyali muyimbi. Mugenzi mukwana gwange Mukamba Musase. Yali mukwana mu Rwanda yafa. Teyali muyimbi. Nze ne Honorable Roland Mugume. Omuvubuka oyo ffe bazze ebbali n'atuga nti nno luyimba. Naye tusenterwa Dr. Besigye. Are you serious? Yes. Muyita gutawagira ku Besigye bulijjo badenga mu DP ko opposite wayigwira Besigye. Ayina oluyimba lwa Besigye yakutuuka koddi. Ate nze waliwo candidate Besigye nga yesimbyewo gwe nali mpagidde. Nze sebyobufuzi olowooza nzanyira mu bizannyire. Kuba president oyina gol. Besigye okuva lwe yajja mu 20 paka mu 2016. Nze ndi naye ne wano namala kutegeera nti nno takyazze. Mbadde njija mpagira. So mulwana atunoonya actually anoonya Honorable Mugume. Honorable Mugume n'agamba ategeera ku bintu bino kwenzubiza okulowooza nti abitegeera ebyokuyimba ku bantu beneesiga. Ye Honorable Kasibante. He calls me, we sit mulwana somewhere. Nempulirizamu oluyimba muga nti enkya jangu. Ngamba Mugume oluyimba baluteeke ku system. Tetulina kirala, tetwetaaga na muyimbi mulala yenna. Omanyi alafuka anthem ya FDC toka kwa barabara. Na ye kyenjagala okubagamba. Temulina bigambo biri awo. Ebyobufuzi kasita tubizizza mu bayimbi. Si byangu kuvaayo. Kyemuva mulaba nti abantu balondera mu lwali no serious issues mu campaign. Candidate abayogera nti gundi ajje linnya lya muyimbi libayita. Talina policies to tell, talina issues to tell. Eyensi gyeraze. Naye tulina kubaamu bakalu okubyogerako nga Bakasibante n'abalala okuchenjinga kino. Tekisobola kuchenjinga. Tuvumirire enkola eyo mu kulonda president yatambuza abayimbi be basookawo najjo oluvannyuma. Kaakati president si alina okusalirawo eggwanga lyaffe birigenda okuba yagenda asaba emyaka 5 atusalirawo emyaka emirala gitya Uganda gyerina okubaawo. So tulina okubeera mu abavuddeyo ekyo okukifuula nga kya bujega. Candidate atubuulire bannabyabufuzi abagenda okujja nga babayinga ekikye abagundiivu. Ate naffe tugende tubawulirize. Lale zitandika okuswala nti eno yaleese bayimbi eri nabayogera nsonga. Naye nga abayimbi be baswaza ab'ensonga. Uganda yafadda. Kojja. Tuli wala. Ensonga zafadda nobody listens. Naye tusobola okuvaayo. Nakola manifesto nga anoonya abalwakasoka 5 point nakola n'obutabo n'embugaba. Bwe tugenda mu mbeera gye tugendamu, bwe tugenda mu mbeera gye twatandika eno, tegeka mikwano gy'abayimbi. Omubaka alina okubabulira candidate byasobodde okukola mu parliament gye mwamutuma ku floor byakyusizza, motions, bills zaleese, submissions zakoze. Ategeka kayimba kana abaziniramu abantu batraininga practice ya kulaba butya bwanazina nga atuuse mulale. So mwe bantu bannabakya baagala ensi okukyuka nga amazina ge gabasalira wali n'okuba president nga amazina ge gabasalira wali n'okuba MP. Nanti namwe abantu mzikiriza nayo nalo wemba nenya namwe bannamawulire kati abantu baloza nti bannamawulire mulimu amagezi. Bwe mutuuka mu parliament mwavumbeera. Sagala kuga nti naye wagenda mu parliament wavumbeera. Kaddu Mukasa bwe yagendeyo n'avumbeera. Munnamawulire abadde ayogera eyo yesse mu Junganda. Kati omuntu abuza ne bwe twesiga bannamawulire tuloza nti bagezi ababimanyi abalina 6 sense tebaakola. Katugende nayo. Sagala kwekubira kalango nga muntu. Mmwe gye mulonda wanyinza n'okubanga temujja kufuna mukisa ba mu constituency eno temuli yasoma mawulire nganzi. So it is not about a journalist. Nga temuli lawyer. Nga temuli teacher nganzi. Mu bantu bamwabwe mulina muteekwa okubaamu amuwummula ensonga. Ne choice ya muje mukoleteekwa okubanga teyeesigamwa ku ndongo. Ate sigamba nti endongo kyekibi. Mulimu omuyimbi ng'ajja kuvaayo annyonnyola ensonga. Kubanga nange sigamba ng'oluuso oluyimba lwakyalize message. Is just a message. Yes, but at the end of the day that message can only organize you to listen to the political issues at hand. Naye si kugamba nti ono bwe yaleese ono kiwedde nga muyimbi. So bana abagobererawo naye yesimbyewo candidate nabo ne tubatulako Muyanga yaleese na ndala Muyanga yaleese Kasibante. Who are they?
natwala Elias Lukwago nankubira campaign bulungi naye Fabi yajja ensi esirituse ne muyango musanga naye atandise kubiibya ngoma nganda abantu bamusimire ku ngoma nganda eyensi ekigireetedde ekyo kiri eki njagalo kiddamu yenda mpola yes njagala nakuza zinanga ku campaign nakubanga amazina nali muzinyi naye nga nzina lwakuba engoma yonna bwevuga wevugira nze sisigala ne boba toli ku campaign ne bwetaba nyumirwa nnyo amazina amasoga amaganda amalamoji I just enjoy that era nazinanga sirina nsonga nako exactly that's what I also do but now bano bo preparing a mind zo zigende wali bozino bubite bakuwa bo kiri ate kyekituufu ekikulu so ye problem and kino kyetaaga a concerted effort y'abantu tewetaaga kubanga ogenda kwesimbawo wetaaga kubanga oli muna Uganda ayagala the future of this country okukolektinga abantu abalonda ensi eno akakodyo ke twagwamu abali mu buyinza bakafunamu for as long as ojjawo issues bakapere bangi ogenda basanga nga bochipayinze positions of leadership at any level okuva ku LC1 okutuuka ku bwa president and munsi yonna abasiru kiringa kivumo kyayiseewo dda naye kankiyite embutanta zeziba yes munsi yonna amagezi gali olaba this tujita tutya yeno pyramid yes pyramid kati waggulu awasembayo abaliwo be basinga obugezi baba batono wano wakakoze bot yes abali awo batono kati wansi majority yonna weegwa ekubaira iwe wagazi if it is by percentage waliwo waba 5 wansi wali 80% abo betaaga kulemberwa to elevate them nabo batuuke wali naye bw'ofuula nti ate bo be bakulembera bo be bali waggulu kyovola piramidi oba ogikyusiza kati kibanga okuddira omutwe ne gubanga gwe guli ku ttaka gusobole okutambula for some gukola motion bazita motion ogutadde wansi gutambule so somehow gujja kukola ekintu ekiringa nti omuntu tannafa naye guba tegutambula era kyovola nti naffe abantu ebigere eno bye bisinga obutaba namakulu namagezi byo bisobola okulinnya buli wamu ebitundu bye bisinga obugezi biri wano osobola okulinnya ekigere kye kirinyemu nga toyagala nakitunulako kuba abagezi bali wano nga toyagala nakiwunyiriza kuba ono mugezi naye ono nga yakirinyemu nga tasobola kirya kuba ono mugezi nga tasobola kiteekamu kawompo kuba wano mugezi ekintu kyonna kyolaba ekisembayo wansi kyekiba kisinga obutaba namakulu kubanga era ekigere kyokka ng'okiresaawo kiyinza obutaba nakikikola ebikiragira ekyokukola bibeera eno kati ebigere lwe biriragira wano okuba nti ebigere bye biragirawo wakole oliraba emirimu kyenkugambye nti buli lwovunika omutwe gusobola okutambula somehow obanga ekintu ekikyali ekiramu and to be having a life naye my friend wetuliawo ebigere bye biri waggulu bisalirawo omutwe anti tutuuka mu kulonda nga amazina ge gasalawo agenda okwogera mu parliament endongo omuyimbi gundi nja kuba nabo bande baga nti kigenda kukwata naye nga gye tuvudde munnabyabufuzi gundi Lord Mayor agenda kuba naye Honorable gundi okuva egindi Secretary General w'ekibiina gundi be baali nga basalawo olwo nga wano wakyasalirawo wano ekivulu ekikutte akati ku kyalo olowooza kiba ky'abayimbi abasinga obugezi naye kye kisingamu abantu kati twala abayimba sitole olabe ebbanga lyolina omulangira ewaffe embulo sebo nze obusungu bwennina bw'ensonga eyo ennaku zino n'okubala noyita abantu gy'obanyonyola ebigenda mu maaso ne bajja abantu 200 ne baga nti wali senga nagundi asomesa bya lava asomesa mukwano najjuza abantu bwali nga talina nawayita bibyazo okusoma ebyo bibatalina kakati mu byobufuzi laale tutandise okufumba emmere naye bofumbira emmere banoonyanya tutandikirize ekemmere kufumba mmere bofumbira emmere oluusi oteekawo n'emmotoka
ndaba wano ba presidential candidate nga bataddewo emmotoka agenda ggulu motoka ziva Kampala ez'amafuta gage naye abo balina okufuna hoteri bwe bagenda okusula n'emmere ekyemisana n'ekyeggulo basobole okufuna pulezidenti so nga mu mawanga agalina obukulembeze obw'amaanyi bano abantu beesonda ssente ne basondera yeesimbyewo basobole omufuna nga bamufunye bamutegedde. Abamerika baziranga noziranga nti kampeni ya Obama erese bwesi kampeni ya yono omukyala gwe nayagala n'atagenda bwe bityo. Nayagala omukyala oyo George Nankyusa. Nayagala omukyala oyo nnyo nayagala nnyo oyo Kamala. Namwagala nnyo George Nankyusa ku nkomerero Trump we byakola nabyo sibitegera naye kale tulisisinga. Kakati ebivulu abiyingiramu yasasula okiri naye byakusanyuka mu lunaku olwo lumu ne sente asobola ozigenderewa manerenda ne bamuwola emitwalo egi amaleko ekivulu atandike ku ssaawa nnyezi ekiro ku ssaawa 8 kibenga kikoze kitya kiwedde naye muyite nti waliyo laale okusala waani anaatufuga emyaka egi tebajja entambula ani agigaba ekyemisana gyekiri asalewo emyaka egi 5 ku kiri ekyokweyagala mu lunaku lumu emitwalo 2 yagisasula n'okufuwa wali tokulabangako ku kino ekyobulamu bwe going forward egolina omusasula asobole okujja n'omuwa amafuta ate ne lwoliyitamu omubuulire kyogenda okumuwa so ensi yasirituka ensi yadda mu lwali nabagamba dda bannayuganda nti ensi twagiza mu lwali buli kimu tulowooza nti buli omu akisobola which is not true si buli gwolaba ku face nga mulungi by beauty nti yasobola buli kimu kyova olaba nti mu America bafuna abeesimbyewo Muyanga yeesimbye ku bwa president Kasibante yeesimbye ku bwa president Kasozi yeesimbye ku bwa president mudde wali kibuuzo kimu ku kimu buli omu alinda eddakiika 6 bagenda okuva wali nga amawulire agatagenze mu holo ya debate gakuba nti ranking ya so and so yeeyongedde lwaki bamanyi interest z'omulonzi bamanyi byayogedde ne balaba omulonzi onkoze bubi okugaana okujja ku studio yaffe kubanga singa oze ku studio yaffe naali kusinkanyiza ne Kasozi philosopher ne mutuuka ku nsonga eyo waliwo ba philosophers Kasozi mugoberera ba Plato abalowooza nga bwolowooza nganga nti abatasomye bulungi I think that's what Plato's position abatasomye bulungi tebasaana kuweebwa mukisa kufuga I need to remember if you want democracy osobola omuwakanya a leader must be sieved out of the many if you want a leader of progress omukulembeze ajja kusolovinga bizibu kati ffe tulonda abirina gundi ono nga bwe tutalina mirimu tulonda atalina mulimu therefore oba osolovinze gugwe era waffe tuga nti ajja aliyeku yena ajja aliyeku omukulembeze ajja kusolovinga bizibu so ffe tulina unemployment mu Uganda kati bwe tutuuka ojjogerako nga tulonda ani agenda tukulembera tugiveemu ng'abali unemployed bajja beerondamu omuntu nti yaba tukulembera yalema okusolovinga eyiye yekenyere okufuna omulimu byamulema twagala a better education system tulonda batasomye empapula bamala zitaganjole bati bawoza mpoze munna inasoma tewasoma nange kusoma nga n'okumukonvinsinga nti okumanya tewasoma nebyoga nti wasoma birabe nakyo is another naye nga abantu baganedda mumuleke fe atasoma gwe twagala what problem is he going to solve nalaba okulayira juzi okubaddewo especially ku local government ng'omuntu abonaabona n'oluzungu olw'okulayiriramu naye nga bamusuubira okugenda mu kanso bamuwe budget eri mu luzungu agisoma agitaganjule abe ne kyakyusaamu ekyo nakibagamba there are two things ekisooka tewali kifo wano mu Uganda kirina kubaawo ekyobukulembeze nga tekirina academic qualification yes Museveni wanakulira munatunka I tell you waliwo yali abitandika nga tukola amendment abe ne kya nga I had convinced parliament nga tukola KCC amendment bill era ne tugiyisa Museveni ne bagitwala okugisayininga n'agikomyawo omanyi bwe bazikomyawo bene ali mutebaddamu kutunulako the angel the God would have spoken naye I had convinced them
nti tetulinange n'ababaka abalala betwali nabo naddala baali bakiikirira Kampala then Basewanya n'aba Honorable Munyagwa n'abalala ne tubagamba nti tetusobola kuba nga tugenda tulonda bukulembeze nga tuleka ensi okwerondamu abatamanyi. Kambabuulireko kino mu Uganda omuntu ataasoma awulira ataasoma teyenkana na Bulaayi omuntu ataasoma. Mu Uganda exposure esingayo ya kusoma. Kyovola bantu abasajja bali mu kibuga awo nga be bannanyini bizimbe bw'aba teyasoma tabi expose omulabe era nga musamaavu. Bino mwe muti byogera. Omuntu eyasoma mu Uganda kambabulire what exposure means. Nasoma nafuna A-level certificate or its equivalent. Yaba yenkana ne webulaya atasomangako at the same age. I'm a teacher. What are you saying? Should I repeat? Okyaddamu okwesimba oba wabiva? Yes, lwaki kino anti bw'oyogerako beebo bagenda kususa nti waba no, I'm not here to campaign. Bino bwe tutabikola ne bwe munannondera nange sijja kufunamu. I was in parliament for 2 terms. Olowooza nti nafunamu nnyo. So ti n'olwekyo ekituufu nafuna kinene nnyo sina kwogera kituufu. Nti abantu bampa obubaka bwa parliament kunziba maaso. Nti kiki ennyo kye nafuna ekinziba amaaso. Omuntu muna Uganda alina A-level oba ejenkana nga alina emyaka 30 yeyenkana n'omuntu ow'Ebulaaya muzaale Bulaaya, Germany, France, Bungereza, Norway, Sweden gyakulidde gyabadde atasomangako. I'm going to repeat it the last time. Omuntu mu Uganda alina A-level certificate yeyenkana n'atasomangako ow'emyaka 3 kuba A-level tugifunira ku myaka 2 certificate kati oli ku myaka 25 muba mwenkana naye nga tasomangako. Mu Uganda tewali walala wasinga exposure entuufu nga genda kusomera. In any case bombi ow'Ebulaaya atasomangako ne munna Uganda teri ali skilled. Omuntu wana aweze asoma nafuna ebbaluwa eya A-level nga talina kyamanyi kukola. So ne Bulaaya bwekiri atasomangako nga naye talina baitha watu ow'Ebulaaya asobola okuba ne skill those abo era ogenda ogifuna oba ofunye certificate endala. But the expose abo naje babafunye. Nawe baku exposing abo exposing ku Canadian police. Goroza kiche wasoma mu geography ekinene. Oroza kiche wasoma mu history ekinene. For somebody abadde Bulaaya nga asoma mawulire nga tasoma TikTok kyomusinza. He would be exposed for the 20 years nga asoma mawulire agali local and international. But also nera ifu yayo kumu exposing ku bintu ebiriyo. Kakati go wawan nga tolina sikiru yonna muba mwenkana kyovolaba ndio musajja go bayita eyali Katikkiro wa Bungereza John Major bajja kugamba nti yali tasomangako naye golowooza nti John Major mu tasomako yali alingo wawan atasomangako. Jacob Zuma South Africa is an African country. Exposure jerina is European. Tasomangako yakulira mu trade union. Omuntu abadde mu trade union nga mwakola mwaweereza file mwakola kyo oluvanyuma nafuukako manager. Mu vibrant trade union mu mawanga aga Bulaaya ne n'amalala agagafanana. Yenkana asinga omwana wa asomye BBA. BBA Bachelor of Business Administration. Amusinga ajisemi one. To be a good manager, to be anything. Asomye degree ya wano Bachelor BCom. Nasomye Ethiopia ne Kenya nayo BCom. Obatwala wali competence ona ababimanyi. Naye competence ye exposure. Kyovola banti companies awa nene kati zirimu banna Kenya na Ethiopia. Nga balina qualification za diploma nga bazze wano okumanaginga aba degree. So don't joke with exposure. Abana bonna basoma kufumba mmere omu ne basoma chef n'asomera wano mulala n'asomera South Korea. Owa South Korea with a certificate tolina wa degree wano gwomuwa. So ebyo ebintu abantu babimanyi. Secondly, okuleeta abantu abatasoma tasobola kulayira kirayiro ki.
omugambe nti ekirayiro kyalina ekyo ekirayiro oluyitamu mu May nga bagenda oluyitamu mu February nga bagenda kulayira mu May egyo si myezi 3 ng'oli atandika ki practice nga banaye mu kimpe mu nsomemu akina eddakiika 2 kimulema nga amaze emyaka 3 a practicing goga nti bagenda mutuuza mu council meeting bamuwe reports 8 bakole resolution mu ssaawa 2 ezo zaabe nga abisomya abitegedde olabyeyo council mu Uganda yonna ebeeramu interpreter atusindika ffene ne tugaziteesa naye nga batekiniko yave Paris ayateeseza empigi kaawo eyava eggulu yali ewamwe ba district ki Kaliro yabateeseza kubamwe mulowooza nti ekikulu azina amazina mu Kalulu yali ku ground atasobola kwatula kigambo kye bamuwadde n'atandika Solomon afaayo nti bagenda muwa lipooti z'Olungereza ku ssaawa 8 nga resolution bagenda zikola ku ssaawa 10 aziyiseemu atandike n'okukola constructive opinion debate aveyo n'opinion ekisembayo abantu balowooza nti bazze kati nga wano mu Buganda nti council meeting zibeere mu lulimi Luganda. Yes. Ani aga nti atamanyi Lungereza amanyi Oluganda. Kimbale ngamba George yangamba George yakkiriza waga nti kituufu Abaganda tebamanyi Luganda yaga nti ekyo kyo n'Abaganda sebagala tamanyi Luganda. Acho Oluzungu yali alumanyi okusinga Oluganda naye abantu tebakiteba. Yes. Dasebo. God is omugenzi Mukama Musasi yali tamanyi Luganda yali alumanyi naye ng'Olungereza alumanyi okusinga Oluganda. Asala ganya tamanyi Luzungu yayogera ngolo kati golo kuba tamanyi Luganda kiringa olaba ebyo byayogera nga atamanyi Luzungu akube engalo alumanyi kati namwe mukube engalo oli ayogera mulowooza nti buli agattagatta ebigambo mu Luganda abalumanyi nedda namuwala wange emyaka 5 Kezia ayogera Oluzungu ddala nga Sebagalo yayogeranga tanagenda ku ssomero kati abatalumanya ate balabira ddala ng'ali fala mwana wange kati kafuwa Oluzungu balaba konna kalumanyi kati ne mu Luganda ffe abalumanyi tubatunulira bwe tutte tuga muyanga talina kyamanyiimu bambi lwaki tayogera Luzungu n'akoma omwo nga talina nze ebiseera ebisinga ndwawo era olaba ku graduation party y'abaana ndwawo kubeera convinced kaga ngenda wa muyanga nga mukwano gwange teri kimalira biseera nga graduation parties teri leka swanto manyo Oluzungu guna kikwambe tukoze nawe ebbanga lyonna okuva ku CBS nze Oluzungu nalusomesa nako uwa kaswanto manyo Oluzungu kakati kange obulye teri asobola kuyita kibuuzo kya Luganda nga tamanyi Lungereza buli yenna gw'oliraba nze lecturer wange osobola okwogera bw'oti bwogera emphatically nga tuli mu Lungereza kubeera waliwo ne munno ng'ayogera nga Oluganda lungi naye kasi Oluzungu lujja akakkanamu Oluzungu twali tufunyeko ne speaker wa parliament mu Africa nga ali hasinga ekigambo kyagenda naye nga ate ya speaker yakuza naye muyange omanyi ondabye mu parliament how can you doubt me and you think you know English better than I can speak it how dare do you doubt no kankubuulire kankubuulire kojja tuddeyo eri kitandikira Oluzungu fine ndikubali lecture supervisor wange yali Mungereza Andrew Choka eya supervising nga ngenze ku school practice okusomesa Oluganda and the people don't know Oluganda tusomesa lulimi a language what we have is called language intelligence there is no Luganda intelligence there is no English intelligence so tosobola kusomesa for now simanyi Luswahili netaaga week says I would be a Swahili teacher principles hizo nazo ezimu era nali nsomesa emphatic letters mu kyemuyita emphatic letters tukiyita okugumiza kakati naavaayo nampa 85 ku 10 nomanyize era olwavaayo ne mugamba nti no onsedde sirowooza nina kyengudde nanga nti you come here you were teaching about emphatic letters. Emphatic comes from emphasis. So when you are
putting emphasis. You must nod the head. You are emphasizing. So there is a difference between omuggo and omugo. They are both words in Luganda. So when you are talking about omuggo, you emphasize. That's why it is called an emphatic letter. Omugo, single letter. Omugo. Naina amazima bobo okyogera. Era okiwulanga nawe kiyitawo mangu. Kati oyo supervisor namadde muganti like you said okuba. So how do you distinguish the two between the two? Okubba and okuba. Byombi birina meaning. So okuba, then the student will understand you. Okuba, then he knows it is not emphatic. So kati muleeta bano bakapere nti Oluganda oluzungu lumulemye omuteeka mu Luganda ayogeremu. So gwoloza nti bwe tugamba bakansala okuteesa mu Luganda era basigala batama muba temusolovinze kizibu kyonna actually mba mukyongeddeko bwongezi. Teri muntu atamanyi Luganda ng'alowooza nti alumanyi tasobola na kuluyiga. Nze abayizi be nasomesanga abasinganga okuyita baalinga abafolena. Yes. Luganda amala gawandiika alowooza alumanyi. Era mu kirasi yange okulabamu omusoga Munyarwanda manya nti nnamu Teka confusing. Omuganda alwogera nako. Okumutusomesa obanga alabyako obulabya n'ogamba nti ateta bana abawandiika tewani mbera ya luberula baba baki abateeka ku motoka zaabwe. Abawandiika amazzi ne bawandiika another thing. Baba baki omanyi lwaki omanyi Olungereza? Oli worried of every mistakes you can do in English and you consult. True that. Baganda batona ba consulting ku lulimi lwabwe. Ate tewali walawo osobola kusomera n'otegeera okujjako ngo consultings. Nze bwe nagenda okusoma enkozi omusomesa omulekikyala sijja kwogera subject yali asomesa. I attended his lecture only once and I said I will not never come back. Abana ne banga nti ate subject ogenda jigwa nembaga sijja jigwa nje kwesomesa. Omanyi kye yankola? Yagamba nti he has taught for 10 years tatunulako mu kitabo. Nafuluma bufulumi. Atenze omuntu atakonsulting ambeera naye ebibyo mbyesiga nti okusinga ebyo mu kitabo. Faba kuli style olugenda ku kituuti okusoma ekitundu nga babagamba mu bikule wano. Mebe omulaba ng'oli alina Bayibuli asobola okubuuza kye kitunduza mu Bayibuli. Ekitundu kya leero kivudde Matayo essuula 8 okutandikira ku lusooka okutuuka ku lwokubiri. Lwaki aŋŋamba n'atabinsomera mba nazze basoma nsoma. Era bw'atamattama ogenda okulira fe amanyi Oluganda nga tukiddamu nedda. Kino mpeera simpale ye ng'akikolekitinga wali. So kati omusomesa okujja n'aŋŋamba nti ye amaze emyaka 10 tatunula mu kitabo. And that is experience. Nazinga ku buzinzi. I don't believe in any teacher. I think you have okujjako nga a teacher guides me on references. And that is what makes us good teachers. Omuyizi nsobola kuguidinga. Sina kye nkusomesa kipya. That's supposed to be the teaching. Yes. Aristotle, was it Aristotle yatugamba nti bye tusoma only reminds you of what you knew before you came. Bwe twali tusoma mulimu abaana bamugamba 1+1 bamugamba tunaga ye ne babaddamu 1+1 n'agamba 4. Omanyi lwaki? Nti neri gye twava yavaayo yetakisomye. Era mulimu subject musomera wamu n'oga nti enenemye naye nga gwe muli naye mu kirasi musomye naye muva naye awaka ye agimanyi. Do you know why? The thinking is nti wali mwasoma birala mwavaayo buli omu amanyi bibye before this earthly life. On the sidelines, QSML News ne Moses Kasivante omusomesa teacher. Nkuyite ntya mu program eno. Era nkuyite class monitor kati wasuka tokyali class monitor. Ndi. Wira class monitor nze mba nfuse teacher. Kati ngani nambozo omusomesa. Nedda save. Mba nfuka. Oli baseline student. Yeah. Oli muyizi abuuza class monitor ebifa mu ssomero. Which is okay. Wetu baliriza zisa Simon.
Muyanga Lutaaya.